Olutalo Lwa Nabatanzi teekako n'enfanfaawe Nampijja Florence lwandibanga lulimu abasajja kati nno ebyo bye biri mu mawulire era nga bye biri mu nkuubo nti nno bano ab'emikwano ababiri munnange bayina obutakkaanya wakati waabwe era nga entabo evudde ku musajja. Abalala ne bagamba ebyo nno nga wandibivuddeko omu yafuuka successful n'afuna ssente esinga ku munne. Abalala ne bagamba ebyo nno ng'obijjewo omu akwatibwa ebbuba era ayina obujja eri munne. Abalala ne bagamba ebyo nno nga obijjeewo munnange baneeno bayina ekintu eky'amaanyi. Abalala nga bagamba nti nno ssente projects ze bakola ababiri ze zibatabula. Mujjukire baneeno bayina projects ez'enjawulo omuli foundations omuli ebigo by'abaana bamulekwa. Luno olutalo ngenda kubanga ndwogerako wabula nga ate n'abalala nga batugamba anti omu baamugoba mu romantic entertainment. Olutalo kwe luva omu baamugoba omulala n'abeera nga asigalayo kati bali mu kubiisanya ani asinga munne. Yenze Shila Adita beera ng'osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno ekigambo subscribe wekiri notification bell weri kugikwateko obeere nga ogyeyambisa buli video zetuteeka zigenda kuba nga zikutuukako eri mwenna abakabanga wakayitawo waneeno ku YouTube channel yange nawe nkwebaza nnyo weebale kubanga ostopinzeeko nawe subscribinga likinga commentinga ofukomu kuba family members tukole community eyaffe eya channel eno mujje supporting mujjukire nti mbaagala nnyo yonna gye muwangalira gye musinzira okulaba video zange zineeno abali e Bulaaya kawinta mu kawulya naddamu Saudi Arabia munange mwetuli nnyo mu kawinta endowooza ondaba nzenna ebiwuka binnuma okufaako obufi bwendekedde enkovu ku skini olwa winter eno nammwe mbasaba nnyo mubeere nga muteekako lotions abeesiga ebizigo mubiteekeko abebikka mu ebikke muleme kubanga ebiwuka bineno bibaluma munnange anti gy'otateekako protection kiyinza okuluma n'osigala n'obutwa waakyo mu mubiri wabula gezaako ebyo byenkugambye ojja kubanga obyewala mu bunnambiro. Ate nga abali e Uganda embagala nnyo ate era ng'eyo gye nzaalwa mwebale kubanga nammwe mutwekumirako abali e Kenya, Nairobi, abali e Jordan, abali e Qatar nammwe mwebale nnyo. So olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku Nabatanzi teekako n'enfanfaawe Nampijja Florence. Amawulire agatambula nti baneeno ababiri tebakyali ba mikwano era ng'abantu bagamba nti nno bayina ensonga n'olutalo olw'omunda beevumaavuma tebakyabalaba bonna omu takyazanya n'ebintu ebirala. Njagala kubeera kiriya era kineeno nkipointing eri ensi nti nno bantu mmwe ebiseera ebisinga tomanya kiri mu bulamu bwa muntu. Abamu bagamba nti nno okuzanya firimu kyekyabawula bano omu baamugoba. Nabatanzi tebamugobangako mu romantic entertainment. Nabatanzi tebamugobangako ye nga omuntu asobola okuwummulamu nga ye omuntu asobola okusaba live n'awummula okuzanya firimu olw'ebimu ensonga eziri personal nga ye omuntu. Jukira this girl is hardworking, ayina projects ez'enjawulo, she has been traveling there and there assigninga deals ez'enjawulo so abadde up and down. Ate n'ekyokulala okuwummula okuzanya oba togobeddwa omuntu osobola osalawo okuwummula ng'olina ensonga zo ez'omunda oba n'ogamba nina bineeno nina kino nina kiri. Okuzanya firimu is not a job. Naddala mu ggwanga lyaffe Uganda okuzanya firimu si mulimu gwankalakkalira ate si mulimu nti gusasulirawo. Ozanya firimu nemala emyaka mu production nga tenaba kuyingiza ssente n'ozanya firimu n'ebirawo n'egaana okukwatayo. So okuzanya firimu si mulimu. Tulabye abantu bangi nnyo abazanya firimu zinga bawummula. Tutwale example bano abantu aba Nigeria. Genevieve Naji yawummula okuzanya bonna bajjaki apia bawumuddemu okuzanya. Tutunuulire ono omukyala emotora yawummula ddo okuzanya ebi Nigeria. Sigama nti nno talent yamuvaako yawummula olw'okuba nga ali bize. Kisobola okuba nga ne Nabatanzi yawummula. Ekintu ekirala nze kyenjagala okularifyinga eri ensi nti nno bano these people are still friends. Olw'okuba nti omuntu tomulaba na muntu tekitegeeza nti nno temukyali ba mikwano. Buli omu asobola okubeera bize omu n'abulako ku munne omu ne yeesonyiwamu munne ne beewamu ka space olw'ensonga emirimu tegibakkiriza kubanga basisinkana all the time. Ate n'ekirala bawa Nampijja bannange Nampijja tasobola kola kyabusiru kwagala bba
wa Dana Nabatanzi. That's impossible. These people are still friends. Ngera omumanyi olugambo nti bano baserebu tuba twagala okumanya ebifa mu bulamu bwabwe, tuba twagala kumanya baseka nani, balya nani, bakola biki, leero bakoze ki, ebintu ng'ebyo. Naye nga amawulire agatambula, that's all false information. These people are still friends. Nampijja ne Florence ba mikwano ate era nga bonna beeyagaliza watali muntu yenna agenda bawula. They've been friends for years. Tewali kyabugagga kisobola kubawula kubanga everything buli omu ayina ekike naye nga balina ideas zezimu. Buli omu ayina ekye. Nampijja ayina foundation ye ne Dana Nabatanzi ayina foundation ze. Dana Nabatanzi ayina abaana balabirira bamulekwa ne Florence abayina. Florence ayina amasomero gakolako ne Nampijja ne Dana Nabatanzi ayina amaki ayina amasomero gakolako. Bwe kijja kukuzanya film, these people are all good actresses. Bonna bazanya bulungi. Ate era n'ekirala si buli firimu nti omuntu ayina okugibamu. There are some films nga film star gwe weetaaga tagenda kubaamu kubanga olw'ensonga nti ng'ayinza okuba siini eyiye teyaliimu mwogwo omuzannyo, siini gy'asobola ng'eyinza okuba teyaliimu nga tegenda kubeeramu omuntu onata appearinga mwogwo omuzannyo, n'ekyo nakyo kisoboka. So baganda bange amawulire agali mu kutambula amafu era temugagendera kuba abantu bakyali babirinze ekyo kyenkakasa. Yenze Shila Adita commentinga kuneno manye kikyolowooza embagalanyi.